Amanya gange nze Vincent Segawa omusajja omuyimbi wa kadongo kamu mu ggwanga lino. Basobola kubirenga. Wenjogerera nsitukidde mu kujja kukyala awasenga wa Mbabazi Pose mpozi gwe nagaseeko akawiina. Musanyufu olw'ensonga nti ndi mu kuzikiza bigambo by'abo aboogezi abakiyita olwali, abakiyita nti oyo alabika ali katemba. Njagala kubasirisa kubanga nze nalina ekigendererwa kyange ekirungi ekyokubanga nfuna omuntu wange era nga njagala bufumbo obwo obwagalwa Katonda obutukuvu obw'okugattibwa naye nga nina kutambula na mitendera nga bwe girina okuba. So tekyalina kubaawo mu budde obwo we baayogerera kwe kunoonya kwe kufuna kwe kugattibwa nga nteekeddwa era okukuuma obudde n'okutambula n'emitendera nga bwe tugitambula. Era baalaba nti bwe namufuna bagoberedde nti tugenze ku musaayi, bagoberere nti kati tuli mu kukyala ewasenga era nakyo kikoleddwa kiwedde. Kati balinde biddako nga tebakyayogera nnyo wabula batunuulira bigenda mu maaso ate n'okutukwatirwa ekisa n'okutuyambako. Ensonga eno yebadde nsibye eno yennyini yebadde nsibye okubeera naye olw'ensonga tebadde eyammanyi n'omu naye kati senga kandabyeko tuli baddeme nono okukkaanya nti atugira tubeerana ate nze naye era tuteese ku kiri. Mbabazi nkubuuzayo akabuuzo naye njagala kubuuza nti naye kati mba butajja badde nyina kaaba naye ate sikisuubira kuba toli waki badde sikisuubira kuba toli muyaaya. Sobola kulimba kubanga nasiima ate saakulonda bulungi Katonda yakundeeta.